The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, BTN Media, gwe mukutu semakutu kwoli omulungi atulaba ate era atugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo kwoteeka ensi y'okutwaliza awamu mbebaza ate era nembanirizaako ku show yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Nze Deni ndina MC Mayor kibadde kitutte ebbanga lya myezi 2 n'ennaku 12 nga tetukola na MC Mayor okuva twasembeyo kubanga tukola show yaffe esembe myezi 2. Myezi 2 waliozemu okundaba myezi 2 era kati wano wentandikira kwe kusooka okukongratulatinga kulika Subaru, kulika okugwa mu binnya, kulika okuba n'emmotoka etalina shocks. Welcome mu Toyota family. Kozi uli nali muki? Subaru. Nali mu Subaru. Kati oli Subaru mmotoka nnungi. Lwaki onjozaayoza kubanga nti nagula kawo? Buli kintu kijja n'ekiriko. Bw'obeera mu Subaru bino bye bibeera wammanga. Malala. Excitement ya kivubuka. Kati nkuze. Then kati bw'ojeno sajja mukulu. Elegance. Aweebwa ekitiibwa. Ku mukolo. Otula mu maaso. Era zo ziweebwa ekitiibwa. Era envelope omujjira kadiyo ate simwe mujjire eyange. Azaawukana. Ebbanga lyenvugidde Subaru. Sirabye ku kitiibwa. Emmotoka eyo katono kenjivugiddemu. Ndabyemu ekitiibwa ina ekitiibwa. Kimanyi oyadde oyinawo w'olaga ne bakuwa amafuta ga mitwalo 10 teri asobola kuhali atenywa 10. Era kati atandikira mu 3. Waliwo gayi yampadde gigi yeyiganga nga 5. Naye bwenaba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kira mu 3. Waliwo gayi yampadde gigi yeyiganga nga 5. Naye bwenaba yabadde ambuuza ovuga mmotoka ki? Harrier. Twala modde ntulama tugwera mu myezi 3.5. Mugana n'amafuta ojja gampa yagezo balabalamu eyiganga ng'ekitone nnya 3 ne mugamba ojja kuteekamu 5. Kitegeeze bakuba Subaru nti 2 ga 15. Akozi iganga 12 Subaru yange ero giraba. Emitwala 2 gale gantwala iganga nigizinzi. Gakuza kubanga nze twavugako Nissan ne tugenda enamutuma ne tunywa 23 extra ray. Kati awo omuntu akubala naye kati MC Mayor ene wamugamba ki sibubi ogamba yoti ndistede bitambula mpola akantu kakwegezaamu oli smart naye akantu kakwegezaamu kati anti bye twasigaliza omanyi olina okubeera nga tufaanana byonna naye weemanyiize mbina ebifo bino Katonda akuyambye you have a good channel erina following kati consistency yokka gwe ku affectinga kati nagikugambirawo n'abalabiwo nga balaba abagambe ate nzo ndaba nyina 2 men and a half n'abasajja bajenkenize mukasa ne Bati Badiro tekisoboka ku Monday butabaayo etubya tukimanyi nti sure deal every Monday ebeerako olaba fuga mujina ne kasuku buli lwakuna teruli kyanga teriyo buli lwakuna ebeerina okubaayo okategedde kati olina okusooka okufiiringa n'ogamba nti eno show bweti buli lunaku bweruti n'okyeteeka n'ozimba bano abasajjawo bano mpolampola n'obafata awo ekyane jataba omanyi kino ekintu kyemuliko mukiraba bugagga guwabindeetamu tolejjukira guwabindeetamu naye kaakati bwenkulagako wano togaa nti era bannange ne bwe ndaba akatambula tulaba nga nzija gwe tolaba nti kaakati lazima nti etandise okusenvula olaba bw'olengera wano congratulations siwabi nga leo tuli mu nnaku za mwezi mmeka 24 siwabi olugendo ndulaba awo nno ndi musanyufu okategedde akantu ndi musanyufu so kaakati ate nga wenkulaze ate omwezi guli oguwedde ate kyali kika
Anyumeza gwako wabuko. So kati oyina okubanga okola ki nga okyuka n'ensi nopambana pola abantu nabo bakowa stressinga n'ebintu ebimu kati olina okubeera ng'ekintu okipika n'ogufuulira ddala mulimu kati nze olaba ku mainstream ku TV twedde bwe nkubira musajja wange mainstream kati ate ndaba enstressinga aisweya kino nkyogerera ku kamera naye olina okubeera nze TV nkijjookirira ku kamera TV tempa ssente zempa wano nze n'erinnya lyennina tebakulimbanga nti ndikoledde ku TV erinnya likoledde wano mukatu goza mpita kuhamba bameka abangamba meya gutulabe wakasu n'abangamba meya tukulaba ku TV goza bameka batono okuleka eruzira gye basinga okundaba ennyo mu makomera kati olina okusooka na kino nosooka okimanyi nkikuwadde nga ngeza kyuka gwe nosooka okugumatiza ne kufuuka omulimo n'ogufiiringa nti boyi kati guno mulimo ogusobola okera ku makya omwezi nejjo millions 4 omwezi ne gumpe millions 3 omwezi ne gumpe millions 5 and whereby mainstream zintono nnyo wane zikera ku makya ne zigamba nti meya tukusasula millions 4 omwezi nebezibezi kyokka ate bana abasajja ba YouTube terinaku bakunyaga ekiri bawo nti bakunyaze kasita ziwera 22 ziba zirina okujja oba oyinayo emitwalo 3 ng'egajja oba oyinayo miliyoni 10 zeze zijja erewe kituufu naye mu bulamu bw'ensi eno tuba twetaaga okubaako n'abantu nga bwe tuba tugudde at least batusitula nga wuggwereddemu essuubi asobola okuzaamu kitegeera so all in all nasazeewo ne ŋŋamba ak'eddakiika 3:15 makulu nkalesi tekaliimu ssente era n'ensi eno tekakola dollars ate kyembagaddeko ne ka duration kagenze kakyuka kankulage wano ogulabe duration n'omusajja wange David Com naye tebannaba mulaba akyagaanye ono duration yano mulaba takiraba kati kankulage wano ku gye nakoze juzi omukyala Alex mukyala Alex bukulu ali mu 10 meka ali mu 4 naye nga naye ka duration kakoze eki kakyuse okalabira ddala kanjawulo ku kabulijjo kubadde okola ki kubadde ofunanga noga bino ebintu bisobola okukyuka kaako you get okalaba kakyuse twakoze show ne mukunja atasera jjo yesterday manyi kyebalita okukola video you see video emu neekuba subscribers bano nga just one video eyo so kakati video emu kyekyo kyennyini watu osimbudde embalaasi oba osimbulidde ddala tandika so kati tuba tugenze MC Meya sebo anyway nsooka okubasaba subscribing sharingireko ne munno mwenna abagenda maaso n'okubanga mutulaba then after here mukyalireko ne MC Meya waliriko MC Meya live by the way I'm so glad nti etambula yeeyongeddeko nnyo osiza we nagireka at least etufaali teryali binenda ikanina omukisa otandikira balala gwe byo ne bigaana ate emitwalo 7 byagaana just byekwata mu obulamu bwe butyo Meya manyi bw'okula ennyo baga omuntu ono like alina gye yajja amaanyi Meya waliwo ensonga ezibadde zisinga okutambula ennyo era ng'ozirimu masekati z'ensonga za Rashid ono yavayo mu mawulire n'akaaba ennaku ye ewa Namulindwa bambi n'akakinga attention y'abantu era bwe basimpa ng'ajatizuula naye bwe yajja kati tugenze olaba nga Meya ayingiddewo akyazizza omwami ng'omwami byonna abikoze eki abyogedde abijje tuba tukyali awo nga ne X eyali dijje ku mukulu ate naye omuleese tuba tuli awo n'engamba ate kale otukomyawo ate nabyo yo waleese ba maidi nga nabo bagamba nti ffe mukama waffe talyangako na ku mmere wano nti n'engoye abadde aziyuliza n'engamba Meya soko tutwalemuko mu mboozi ya Rashid kye kyasinga okumusikiriza okubeera nga kimuleeta mu mawulire okulaate ng'ebintu bikyuka ku ssaawe one abakyala njagala tutambule bulungi ate tugoberere nnyo ebintu ekisaana tetunnajja mu mawulire ekisookera ddala mu byonna tulina okubeera very calculative nga tetunnayingira mu nsonga z'amawulire gwe buli lwobeereyo nga weepikaapika njagala kulabisa musajja wange manya nti media mojja eringa nnyanja mulimu abayivu mulimu ba lawyers mulimu ba judge
mulimu ba activists ne ba detectives mulimu ba mawulire kugamba ogenda kuleeta emboozi yo egenda okudominatinga egwe mu nnyanja ya sectors ez'enjawulo, and in those sectors mulimu bo abatalinda kwebuzaabuza na kwogera bya kisiru nga bo bagenda kusitukirawo tu act accordingly ng'ekiriwo bwe kiteekeddwa okuba nga kikola kitamba. So the woman yajja mu mawulire n'ayogera era n'annyonnyola olugero lwe n'alutuguza, but nze nabagamba ndi omu kubagamba tosala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi. Bwe nawuliriza olugero lwe oluvannyuma nafuna essimu eyali empita mpulirize ne ku lugero lw'omusajja. Ekyava mu kuwuliriza olugero lw'omusajja bye bino olwaleero byolaba ebiri ku media up to now. Meya, okusinziira ku mwami yagamba nti omukyala byonna byayogera bino bya bulimba era byagamba nti yatuuka okwebaka ku mukyala mu maaso g'abaana be ng'abaana bawulira balaba nti tebiriyo. How can you prove it wrong? Ante ekisooka kya byonna kyolina osooka otegeera Dennis mutabani we baba myaka 18. Yes. Muwalaawo omukulu myaka 18 ng'oyina mutabani we myaka 16 ne bw'obeera mu ssiro otya tosobola genda n'obatwala mu nnyumba ya mukazi mulala n'omwebakako ng'abaana bawulira. Kale gwe bw'obeera omusiru teri mwana ali myaka 18 asobola kukkiriza kutambula na kitaawe ne bagenda mu loomu ne bagenda tatawe n'agenda mu loomu n'omukazi omulala ne beegatta ng'abatunuulidde. Mufuna bulungi? Kitegeeza eyo emboozi y'abantu abakulu tugijjeewo katugende mbu baali baana bato. Tya meya byali by'abaana bato era baali baana bato biseera biri yatambula nabo. Kati nenkubuuza mu mateeka bw'aba yatambula nabo kisobokera ddala omusajja otambula n'abaana abo? Yes. Naye kati tusooke twebuuze ekikolwa kye baakola taata n'omukyalo oli abaana bano baakitegeera batya? Era baakikunnyonnyola batya? How disgusting is it? Ekikolwa kino mu maaso g'abaana kyabayisa kitya era baakitegeera batya? Era gwe mu kunnyonnyola kyali kitya? Kitegeeza mu mateeka olina otunnyonnyola ti abaana bange bwe nakomawo gye nava baŋŋamba nti taata yakwata susu we n'amuteeka mu susu w'omukyalo omulala nga tukola ki? Nga tulaba. Si byaffa nti sima twayingidde mu luumu bisima taata n'atandika okwegatta n'omuki? Omukyalo. Olina okutunnyonnyola into details. Nti bwe byali nti munnange taata yakwata susu n'amugatta mu susu w'omukyalo muki? Awo tugambe nti ky'owekitiibwa omulamuzi ensonga bwetyo bwe yakola ki? Bwetyo bwe yali. But you can't come out at this time n'otugamba n'otuconvincinga because ffe ba boy child oba equity for men tetugamba tuwolereza abasajja abakola ebikolobero wabula tugatta ddoboozi lyaffe kwaba abasajja abakoleddwako ebikolobero oba abagezaako okusibwako ebikolobero nga tebalina ddoboozi lisobola kukola ki? That's why we are saying we are amplifying men's voice. Yeah. As equity for men. Tugatta ddoboozi ku ddoboozi ly'oyo omwami atasobola awulira ng'ali mu kunyigirizibwa. Y'ensonga lwaki mwami Kakande bino byonna nga bitandise omujju etekebwako awantu bokka aw'okuddukira yalina kuddukira wa equity for men. Meya nyamba ompe platform nange ensomesa ennyumizeeko abantu kyembadde byennayitamu. Divorce nze nagisaba. Si mukazi nti ye yagisaba. What forced Kakande okusaba divorce? Obwenzi, effugabbi, enneeyisa y'omukazi awaka yali eri esusse ew'omusawo. Kyali kisusse ew'omusawo. Era wali abadde bambuuza meya ku nsonga tuli ku attempted murder tuli ku ki lwaki oleta x-way gwe baawukana emyaka no. Waliwo kye tuyita criminology. That is a criminal term which defines that defines criminal background of a person. Nti tutunuulira criminal omuntu ono olwaleero tumuvunaana ogw'obutemu. Yes.
naye yali akwatiddwako yali asseeko oba baali bamuwabiddeko omusango gwonna kyovala mu kkooti tugamba ow'ekitiibwa omulamuzi tubadde tusaba omuntu waffe omuwa ekibonerezo ekisaamusaamu tazzanga ku musango gwonna tasibwangako kati ffe okugenda mba x all in all what we are looking at twali tutunuulira omukazi ono ebimwogerwako Mr. Kakandazze byayogedde how ani asobola ani alibi. Do you know what we call alibi? Alibi ye muntu ono agamba nti singa bukeera ku makya kye tuyita witness ne alibi. Witness asobola okujja okuwa obujulizi ye ku byamanyi ne ku byalaba ne alibi wo yatya ti ku ssaawa 12 we bagambira nti ono yasse omuntu ate ku ssaawa 12 twabadde ffenna. There is a difference between alibi ne witness. Yes. Alibi ye tajja kugamba teyakikoze. Wabula mu budde obwogerwako nabadde n'omuntu bw'ati. Yes. Tutambudde bulungi. Mu budde obwogerwako twabadde n'omuntu oyo twabadde naye. Kikundi gwe mugamba Yes. nti yabbye ekiro ate twabadde naye mu overnight era twavuddewo ku ssaawa 12 wano we waviiridde point ne twebuuza tugamba nedda kale byonna bikoleddwa byonna byogeddwa. Yes indeed. Omukazi bw'abanga ddala mwenzi ani alibi wasobola okutestifyinga bino byonna. I had to go extra mile to look for her ex. Okategedde kyekyakuzizzaayo onoonye ex weeyo no DJ akakasa oba naye bwe yaba naye era yakolanga ki kyekimu nkufuna and ex what he told us that describe it brings buli kimu kyonna ekinnyonnyola how evil the woman was naddala mu kikolwa eky'obwenzi. Because omukyalo ono lwaki nkoze kikoseze kigambo ekyo omusajja amulina mu maka olwayiro gwe bali mu kugugula na Mr. Kakande DJ yatugambye nti bamwanjulirako nga anko. leka naawe. Yes, bamwanjulirako nga anko we Mwami Kakande. Yes. Bamwanjula ewa DJ nga anko w'omukyala bulungi nnyo era ng'amanyi okujja n'amukima n'amukomyawo nga bamanyi bakomezaawo ani anka akomezaawo kitegedde bulungi ng'omukyala yali mu ntegerekese bulungi nkufuna so meya all that tekimatiza tekinnyonnyola muntu mulala yenna kuba nti omukazi ono yeetaagibwa okuwulirizibwa n'okutwala ebintu bye nti bituufu. Yes. Because bw'aba tasobodde kunnyonnyola na kumatiza from the first place kino ekitono ate onkonvinsinga otya tisobola okukkiriza mbino ebirala ebizzeeko. Yes sir. Awo kiba kigaanye tosobola kukkiriza. Yes. Kati ye ex mu kunnyonnyola ono yayendanga kwoli ng'amuyita anko kyokka ate the same story ne Kakande agamba nti omukyala yayenderanga mu maka gange bulungi nnyo era n'akola byonna ebyambyone nga tutunula nga tokola ki nga Kakande akoze eki ng'asirise not until n'agamba nti ne bwe libadde lituuka ne lifuluka. Yes. Otuuka n'obikoowa. Like any other human being you get tired and you feel like you want to move on. Kankubulire tosobola kujingawaza Munnayuganda lunaku n'omujingawaza ennaku olwo lunaku n'ennaku. Munnayuganda asobola okumujingawaza so omujingawaza a week ne tosobola mujingawaza weeks. Munnayuganda so omujingawaza omwezi mulamba ne weyita omugezi so omujingawaza myezi gyonna. Weekiro so omujingawaza omwaka ne weefuula omugezi so omujingawaza myaka gyonna. Buli kimu so kikola but nyala kwashuwalinga n'okutegeeza tebisobola kulastinga so long. Yes. Kakati meya kiki ekyo ekisinga okuforcinga Kakande n'agamba nti do you know what ekimala leka nsabe divorce eno njawukane n'omukyalo ono. Era nga bena kugambye nti ebikolwa by'omukazi bibadde bingi bibi eri side y'omuki
by'omusajja musajja ng'alina okumuvinga on ng'okutambuza obulamu ng'abavubuka abalala ng'abasajja abalala bonna. Ekyokubiri waliwo kye tuyita narcissist, abantu bakyesibyeko nnyo nga bakyesigamya nnyo ku sayidi y'omusajja. Naye nja bategeeza eggwanga bwe n'abatwala ne ku Beyond the Newsroom nti ne bannarcissist abakyala gye bali. Waliwo bannarcissist abo gye bali nga mu bakyali bo tolitegeera how bad is she. Ng'akakazi kafukamye ne kabuusa emikwano, akakazi keerungi era nga ne bw'olowooza kagoba bakyali bo bakugamba nti naye ogenda naye nga gwomanyi kyosulako. Kati togwanga ku mukazi nga mulungi mu public naye nga mubi ewaka. Togwanga ku kintu ekyefaananyizaako omukazi nga yeeyisa bulungi mu bantu ng'afukamira n'ababuuza naye nga ewe otakufukamire, nga talesa bantu bagenyi bayise kaakuli ewo naye nga gwe bavaawo goyejjulire. Omwami yatuuka atya okweyoleza engoye mu maka ge? Ate nga abakozi mulina bameka? 2. Ate ng'era bwe wazze mu mawulire kyewakulembeza nti gw'osasula abakozi kati wabadde oyagala asasule baaki? Nti bamwoleza ngoye, bamufumbira mmere, booleza baana be nti baana bato tebasobola kweyoleza, bakola ki abali mu bisulo? Kitegeeza nti omusajja n'abakozi ate tabaagalawo because abadde anoonya the importance of them home nga tewali. Abaana abali mu bisulo ab'eku myaka 18 ne 16 be baana bolowooza nti babooleza. Abantu bakulu basobola okweyoleza n'okwefumbira bwe kiba n'okwefumbira. Nawuliddeko nti omwami n'emmere boda yagireetanga ewaka ng'omukyala tafumba bulungi nnyo. How true is that? Era kisoboka kitya mmere? Ekyo n'omukazi akimanyi nti baawe yasemba ddi okulya emmere ye. Kyekibuuzo kyalima tubuuza nti yasemba ddi okulya emmere ewaka. Omusajja yeenoonyeza emmere gy'alya, yeeyoleza engoye, buli kimu kyonna yabadde akikola ewaka. Nga maka mulimu omukyala? Mulimu omukyala. Kale bw'olaba bintu bitabuse tandika okweteesawo kaakabeerabeera akasendasenda omusajja omukomyawo omutima. N'ekikulemeredde ate weeyogeza era oyagala tukuwulirize. Ffe abali eno mu mawulire tukuwa amatu. Kati ki ekyasindiikiriza omukyala okujja mu mawulire? Omukazi anti ye muntu akukyawa oba ye muntu omukyala kye namulabyeko ekyo kye nawulidde yayagala nnyo ebya revenge. Agala nnyo ku revenge nga anti osabye divorce kati njagala nkuvundize ddala nabadde akwenyumirizamu taddamu ladde nakwesibako. I got you. Kati ng'alina okumusindiikiriza mu kukoma mpaka mu kufa lwakuba nti ennaku zino muzze mu public ng'oyagala toyagala n'abasajja kati nabo kitonde kati nakyo kyotakyayinza kumala ganyigira mu ttooke by all means gw'oba oyagala oba toyagala. Otegedde ensonga eno nti abasajja banyigiriziddwa nno kankubuulire bangi. Abasajja no kankubuulire muganda wange gye bali bafumbira ddala emmere banyiga ettooke. Ettooke balinyigira ddala. Abasajja bali beeyoleza ddala engoye n'azaanula n'azeeyingiriza nga n'olugoye ne walusanga lugudde mu ttaka teri ayinza nalusitulawo nga no one cares. Waliwo awo omunene bamuwa n'ekirabo ky'okuba ng'omukyala yakyasinza okugula ku sijje kafejja vaazi emmere era akasimu akakuba honey please come back with something to eat. Jangu n'emmere nze saafumbye. Era nze nkubiriza abantu mwena namwe abavubuka batannawasa kyonna ky'oyagala olina kikolerera kati mu mukazi. Nze tomanyi nze kati kankule blood n'ebyenjiza bingi tondekako kyejjo kyo. From the beginning tonze tebankolerako kyejjo. Toyagala abantu bakyejo. Tontijjukanirako. I love njagala n'empitawo naye kye nasigaza mu bwongo bwange saagala love entegeerera ennyo okwenkanankana obwongo bwange oba okusinga ku bwongo bwange. The moment I feel like nti love kati kino nkikolera out of love ng'azirayo ku nsonga y'omutima n'obwongo mbabuuza ddaki tigenda maaso bati kireke. Tokkirizanga kukolera bintu out of love. Don't be excited notaka okusuubiza ensi. Kyova nti ekigambo ky'omuntu asanyuse kyayogeredde mu ssanyu kizibu nnyo kya kutrustinga kyefaananyirizaako n'ekigambo omuntu kyayogeredde mu busungu obungi.
omuntu mu time ey'ekisenge omusajja asobola okusuubiza ensi neggwe n'omukazi asobola okusuubiza ensi neggwe neggwe maliriza emikolo gye gyakulesera ojja okukakasa nti byabadde ayogera omujjukiza n'abijjukize nti owaaye kwabadde ki kikozi baabaawo kale nja biraba tocamuka kati ono omukyala ebyo kugamba nti omusajja yali agezaako okumutta byo biri bitya anti olwayirodde niyo omuntu yali agezaako okukutaba ongamba nti mubeere mwenna mu nnyumba then you have a big problem era abaana mu comments bagende nti ye mukazi gwe basoose mu kulaba mu Uganda achoosing ennyumba out of her life because omuntu lwe yali agenda okutta yakuteekako n'ekisono obulago n'abukutula olwaleero ate gwe okyasula naye mu nnyumba mu kisenge kyekimu yamuteekako ekiso ku bulago notafunamu kutya nga mu nnyumba temulinawo musirikale wa mmundu ennyumba temulinaako musirikale wa mmundu abaana basula mu kisenge kyabwe n'omusajja asula mu kisenge kike gwe notate nti asobola okujja n'amenya n'ayingira wakakasa oli seefu nnyo twawudde ebisenge that's some propaganda abakazi gwe bagezaako okutembeeta n'okupaintinga eri ekifaananyi eky'abasajja and something kyendowooza nti kigenda kuba kizibu nnyo okuwangula gweoba oyagala oba toyagala it is very very hard like I said very hard kizibu okusiiga ekifaananyi abasajja tuli bako blood balina ennaku nze kesi zono zembeeramu blood abantu bampa ebirabo abantu bampa ssente abantu banneebaza abasajja gye bali basirise nenga ga mwana wange weebale bambi kuba abasajja bangi banyigiriza bali eyo mu bisenge bulungi kati yo omukyala mu bino byonna ng'omwami yavuddeyo what's her response biki byayogera omukyala yakubiddeko byonna twabyogera misanye mukazi yankubira n'ayogera n'annyonnyola by'annyonnyola but of course mu kunnyonnyola kw'omukazi ng'alinga agezaako okulaga nti naayagala ebintu bino bive mu mawulire bate ng'ate ejjuka yabireeta gwe lwaki agala ojje mu mawulire ate oluvannyuma bukimala baakafayalinga gwekiddukemu y'omukazi omusajja yasigale nga basikulolinga balaba bu vidiyo bukomerera musajja tebalaba bu vidiyo budiferinga musajja kyetukolerera lwaki tubireeta ku media bw'ojja oyagadde ensonga zo tuzisolvingire ku media naffe kwe tugenda okuyita okuzisolvinga because you wanted them to be solved yes through media and it's where we're also going to pass through to solve the big problem of that you've brought in the camera. Ebimu ku bibuuzo abantu bibadde beebuuza nti bw'okeera ku makya n'ogamba nti omusajja yali anzita era yansala mu kubanga bakussala ekifo ky'okubanga bakuddusa mu ddwaliro ate n'otuukira ku poliisi ekibuuzo kiddakawo wakati bano abaakutwala baliwa batuwe kubanga ogwo musango munene buladi omusango gwa attempted murder musango munene tebagugabirako na police bond kati gojja tunyumiza poliisi kyeyo omusirikale yakuwa bond ku musango gwa attempted murder tofaayo you're going to tell us musango ki poliisi gye wagendako eyo eyatuuka okuwa omusajja poliisi kati kitegeeza twandikolwagane ne poliisi ogenda kulabisa ekitongole kiramba kyonna kigenda tubulira poliisi etandika etya okuwa omusibe police bond ali ku musango ng'ogwo is it a capital offense? Yes, capital offense. Guno wa police bond. Kati bino byonna bijjayo binnyonnyola obulimba bw'omukyala nti alimba muzina ensonga. Mulimba muzibu. Mulimba muzibu nnyo ate nnyo. Ate nno nnyo. Mulimba nnyo ate nnyo. Asinga kuzuula. Mulimba nnyo ate nnyo. Eno photocopy yoli. Yes. Eno ye modern yoli. Copy ya yoli. Yes. Lwaki abakyala bavuddeyo nnyo nga bafabricatinga stories zino nno okwagala okubeera nga banyigiriza abaami omukazi babeera n'amaala abakazi babeera ne excitement balina ne bannabwe basanga oluusi nabo bakoowu bali biased ennyi ku saidi y'abasajja kati kwegamba wamma nga yamutandikirawo butandikizi talina gwe yeebuuzezaako ye kasita amanya nti
oli musajja nga batandikirawo okukomerera tana kyeyebuuzi talina gwe yeebuuzizza akatandikirawo okuba ekijja kijje hey ba kubulizayo mu ttaka mu defense y'omukyala nga bino byonna byabadde okusinziira ku interview gye yakola ewa Namulindwa Mary Flavia then ate okola story ne Kakande oleese ne X-ray kati waleese ba maid nabo ne bawa side eyaabwe ate mu kusawa yemu akugamba bineeno bive mu mawulire lwaki ayagala okubanga abijja mawulire mu kaseera nga kano kyamwokeza it is because kyakoze ki kyamwokeza kyamwokeza ate kati agenda kugamba ky'abantu kyamulidde ate talina kyakuzzaako tabadde nakyakukola excuse zibadde tezikyaliwo kati ng'engeri y'okukifulumamu kati gy'anoonya nkyewaze ntya nkifulumyemu ntya we out ntegetege bazikuuta bamunywezeza talina buddukiro yes kati yo omukyala akyayagala okubeera ne Kakande oba omukazi asobola nga ayagala n'omusajja mukoowu omukazi ayinza oba yakyagala kubanga byonna byonna ndoza abikola lwa just of camera or just of love naye ng'oluusi omukisa ogwaliwo gwali gusobola okutereeza bino byonna byonna n'okubisootinga gwaliwo teyafaayo okubisootinga omukisa gwaliwo teyafaayo okubisootinga kyova mbagamba nti if there is a room of sorting things out of camera if there is a chance of saying sorry to someone say it. I'm sorry baby, I'm sorry honey, forgive me. Kiri okay kivuddewo naye gwe bona oyagala buli kadde nga munda muggoloza tosobola kwetondera musajja ojja kakasa akaliro mukwano basajja nga basalawo nnyo mu busungu ennaku bajja kakasa yajja kakasa kati ye Kakande agamba ki yamuvinga da on takyetaaga mukyalo oyo omulabako mu bulamu bwe tewali yes sir. Meya bwe tutunuulira story eno erina engeri gye yagala okufaananamu story ya Haji Mwizira gye twalimu nga tutandika. How can you relate this story to the other one? Tebyagala kufaanagana mu wabula bye bimu nti just emboosi ze zaawukana naye nga byonna byonna bonna otunuulira biri ku byanfuna bakazi kwagala kukola ki kutwala byanfuna tewali kirala kyova nti mu byonna tubikole naye these people are not our friends abakyala si mikwano gyaffe bali mu business omukyala okujja mu bufumbo bali mu business eba business yennyini nyini yes bali mu business bali mu business nakyo oyinza okukozesa statement ngaeyo mu situation eno eyo n'omukyala aliwa mukyala Kakande of course mu byonna kyenjagala osooka otegeere byanfuna because olwayo omuntu yali agala okutta ate nga asigadde mu gundi mu nju kiki ennyo ali mufunza omukyala alinga ayagala ennyumba alinga ayagala ennyumba because omuntu yali agala kutta kale kikozesa mu nnyumba ku muntu yali gwomanyi yakuteerako ddala ekiso ng'ayagala kutta akusaanyaawo so kakati Kakande bwe yali akunnyonnyola ku divorce gye baakola omulamuzi yasalawo atya yalekera omusajja kati lwaki bakyali mu nnyumba one it is because bano abantu bakyali mu gundi kooti esalawo nga lunaku z'omwezi 16 kooti wegenda okutuula okulaba okutandika okuwulira okulaba engeri yabino ebintu property gye zina okukola ki ogabanyizibwa but yoro divorce yabakola ki yabaweebwa dda yes divorce yabawa bano yabawula omwezi gwe gujja yes
So kati ono akyaliwo okutuusa kooti yes lwenamala okusalawo yes. Kati byonna bigera mu maaso okusikagana omuguwa kuwambagata nakola ki buli omu ayagala kunyweza position kyomukozi akimanyi nti singa onaavaawo n'atwala n'abeerawo kooti esooka kutunuulira ani ali ku ground buli omu kale alina okuteekawo embeera munna munyiisa awantu awo omukazi ndoza kyatakkiriza omusajja kyeyagaanyi n'agamba siva mu nnyumba yange siva mu maka gange yes kati bano abaana b'omwami balina mu mukyala balinaani bali mu bisulo naye oludde bali mu famire yeemu yeeyo badde ewaka wakitaabwe wakitaabwe kati omukyala ayagala ki kyesimanyi I don't know. Abatulaba era abatugoberera manyi ensonga zino beeyaza azigoberera paati ku paati era bw'oba tewaziraba nga tewazigoberera bulungi genda kuwa emisime ya live ayinayo paati 1 paati 2 ne paati 3 leero ogenda bawa 4 gyokozeeko olwaleero yes ey'amawulire ey'amaloboozi g'omukyala byonna gagamba kyataaja akusaba kisonyi mu biveemu biveemu meya tonkuba nnyo ate nga yeyereeta mu mawulire anyway ensonga ezo ngenda banzirekera meya ajjagera basito kubanga azikwasaganya n'okuzongerayo ameya wetujjidde wano olwaleero ensonga za Alex Mukulu zikyakutimu ne bakyala be omukyala atazaala mu maka mwana agamba nti aya amaka gano twagagula ne Alex ng'avunaanyizibwako nnyo kijja kitya okubanga oli omusika avaayo n'agamba nti banaye temutunda wano nkyayina ki njagala ennyumba nga bwe twabikola n'omwami wange bibeere mu ngeri eri ennantuufu nfune omugabo gwange ne bano babeere n'omugabo gwabwe ennyumba eno ebeerewo kuba tugiinako memories nyingi era buli lwe mbadde nga nva mu America nga wano wenkola ki wentuukira. What's your take about that issue? Nze issue no siga gyogerako nyikirya naye kimu kyenjagala otegeeza mikwano gyaffe mwenna abatulaba ofunayo kakadde akalya ku kifo ky'enkoko kirye byonna by'otaasobola kutereereza mu bulamu olunaku lwofa ne bw'oba kale nga waliwo ekisobola okutereeza nga bakuwadde eddakiika emu era kiba tekikyayinza nga kitwala eddakiika emu okukitereeza olunaku lwofa oba tokyayinza kukitereeza waliwo n'omulabi kyalabira ddala kale nga singa obadde osobola okukitereeza nga just obadde weetaaga eddoboozi limu ekigamba no oddeyo offe kiba tekikyayinza byonna byetukola byonna nabadde so disappointed nawulidde ennaku ng'ennuma byonna byetukola nga mutanaweza mu ntana nnaku 3 ng'ennyumba yeegenda nga n'omutwe tegunnavaako ne bagamba nti abantu abaziika balaba nti abamu bamukyawulira infact ng'akyawulira kati ate obuzira bwo bwonna musajja mwamaanyi oyo tagambwako musajja tawulirwa musajja wa lugezigezi musajja wa lutalo oyo omusajja bakwata ku kintu kye byonna bikoma okyali mulamu omala okufa bulaani lokakasa nti byonna tetubimanyi bigenda yes Alex abadde oyo omuntu gwe mutayinza kumanya era gwe tutamanya nako oyinza nokiwulira nti Alex alina ebbanja ery'emiliyoni 2 ng'okijjawo kati ebyo byonna buli nnyumba kyebagamba buli nnyumba n'akasolya kaayo kalina bye kaba kabisse yes nti lwekabikkuka buli nnyumba n'akasolya kaayo kati akasolya ka musajja oyo Alex Mukulu kabikkusa olunaku lwe yafudde ne tutegeera nti naye abadde n'ebbanja eryenkanidde awo baba so bwetyo kiri tabadde n'ensonga z'abakyala bwe kityo yeyensi munnange omusajja yatuuka okugenda bamukutula enseke yes atwadde tulowooza Alex talinayo baana balala kubanga bwe kyandibadde kisoboka byonna nga biri bityo omuntu yandigee nti waika kambeeko bwe neetereeza naye bwetereeza ne bigaana munnange tebyasobose tusabire busabize ensaba kimu gavumenti bwe beerina engeri esobola okuyambamu erigasa y'omusajja ono etasaanawo busaana bweti kyokka baratha tekyalina kikyayinza kuzza
Government kati yesaanidde oba abafamily okwekolamu omulimo bacteria linga ebbanja kyova obusiraamu ate mbwagalako ekyo tebakuziika na bbanja awulira kubanga libaddewo kulumbe ku bikonge ebyamuziise byabadde biggwera waawo minisita eno tumukundo lwali kutaakazinda nga bamugamba ebbanja Muhammad Nsero nga bamugamba ebbanja ona lebo Sambale nga bamugamba ebbanja ona lebo Gundi nga bamugamba ebbanja twandigenzo gire wa milioni z'ebbiri ow'ebbiri ow'ettaano ow'ekumi ow'ebbiri ow'essatu kuba abantu abamuziise ku bantu ababadde awo ne bwe ziba miliyoni 3 milioni 2 ku bantu ababadde awo kyadde kigwa milioni 4 abantu 2 nga balese milioni 2 meka 2 kituufu kyabadde kiggwa abantu aba kuba ndowooza ebbanja lye livuddeko emberebezi n'okuwuliramu ebino ebyennyumba tukitegedde milioni 2 zadde zimala okukabalinga ebbanja omuntu ennyumba ye neesiga naye kati tekyayinza kusoboka tekyayinza yes. Uganda ng'etabuse yebyo nno recently ezimu ku stories etwasembayo okukola naawe meya waliwo abaana omwana gwe eyafiira mu apartment y'ekyanja ow'obuwala wetwogerera olunaku olwaleero waliwo omwana omuwala omulala era yafiiridde mu room ye nenga bagamba nti mukwano gwe yamusala ye yamutta wakali musalasala n'amaliriza nga amuzirira okumuteeka n'amuzinga n'okumuzinga netugamba obuvumu ng'obwo buvaawo meya ki ekireese kino eno naddala mu baana ab'obuwala nga bafa nnyo mu bintu ebitategerekeka ensangi zino ndowooza nkuza y'abaana nze bwe ndowooza tewali kirala nkuza y'abaana abaana babakuzi nkuza y'abaana n'abaana okukula omuwawangula omanyi ka tulina ekizibu kiri kimu tulina n'obwana obw'amatusaawo ku street awo nga buba amatusaawo ne gakola mu hips ne gafuna omusajja akakwana n'akajja ku street ne gafuuka akakyana ne keetabika mu bantu ba bulijjo waliwo obuvudde ku street ne bwetabika ku mwala katona n'akayama ne kalabika obulungi kati ne keetabika mu bantu ba bulijjo gwe n'olowooza olina mukwano gwo kumba olina muntu atalina mutima mu bulamu nga ye mutemu nga yakulya ekitimatima because okutta omuntu si ekintu kintu ki kyolowoozaako ku muntu ng'akunyiiziza gwe kyogamba kyangu nnyo kyakulowooza nti kati yafuna kasomufumita omuntu kyekintu ekizibu ky'okulwawo okulowoozaako naye ekizibu kyekireese nti tugasse emisoswangule emizingiriiti nakunkunya edda tubagasse mu bantu ba bulijjo ne batwetabikamu we discuss with them we share the same bedroom with them we share it together with them buli kimu katuli mu bantu ba bulijjo kakati gwe n'obeemaliramu n'olowooza tolina muntu kumba olina kisolo kati bye tulaba eby'abaana ng'abo tewali kyakukola bye tulaba eby'abaana ng'abo bali mu kukola olaba ono akoze bw'ati nga tojja banenya nnyo but of course kubanga tojja nenya security nti yeemanyi nnyo gabiri awo bavudde ku kampasi bagenze mu bwekityo bwe kiri omwana n'amaliriza ng'afudde kisolo yes ibyaliyo Uganda anyway tugenda kukola nabo lwaki tondeso obudde nga bugenzi kwadde sawa namba ataweze sawa namba ya kunfira anyway meya abasibula abantu kale abatulaba ku Beyond the Newsroom mwebale kutulaba musubscribe musharinge mutambuze wako ono yes tambuze wako ono sobola kubanga channel ya fero tugirabako ku YouTube ku TikTok nge scrollinga you know twagale tujja kubeeranga once in a while lwakuba simwesigulirako bagambe basuubize kale nze wendi wano ku Jevaini mwe tuli amina mukunja yaŋŋambye bw'atadda mukunda bakufoyu nfulume Kampala mukunja atasera mukunja no yakusiima omwana anjagala ye muntu wane mu Kampala akwagala genuinely nakulaga nti akolaki era olutuuka wali eri mukyala wasooka kubuuza ng'obuze bambi mukunja alina amaka mukunja alina amaka n'abaana baaba babiri ne mukyala we ate mukyala we omuntu amwagala ennyo ate mukyala we ye muntu ayagala abantu kuba mukunja ewa alinawo abaana abawera 3 ne toliwulira ku mukyala we ng'ayombye nga agobya abavubuka abo so he's another man bw'oba omusanze mu bulamu bwa bulijjo ate akwagala nnyo meya lwaki
temwenoonyaako. Mukunja ataseera mutumiddeko nnyo ekisajja kyange baaba. Meya mukoleyokko akantu. Nja munoonyaako. Mukoleyokko. Mugambe meya amutumidde gye ndi. Mukubire. Genti. Mugambire na wano katikati. Mugambe musajjawo mbaddewo. Nga mukunja ono akwagala nnyo kuba buli tukola. Anjogerako ebirungi. Ebirungi byakwogerako. Byebisinga. Abo abaana twajja wano mu kibuga nga bambi bwe bali. Omu ku babiga yali so genuine. Ne ŋŋamba musajja wange. Gyogererako. Naye musajja wange bambi. Nja mugamba. Mwenoonyeeko. Sajja kirungi kiri so genuine. Kale. Kiringa musajja wange MC Meya yankubidde kasimu n'angamba Deni nga sikulaba obuzzi. Ndaba channel gani. Nange ngamba Meya akutusanyalaze obaye gwatu yine ennaku zino. Kale atakubira mpeera batukumire abadde Deni ne MC Meya tusiikana ate mu show yaffe endala gye tunagera basi okuba nga tukola MC Meya. I think next week tujagera basi okubira nga tuddamu ate nga tukola nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Kale MC Meya live yitayo olabe emboozi eno mu bulamba bwayo era mu bulambulukufu bwayo kubanga erimu ebyokuyiga bingi. Mbadde mu comment section yawo nga nzisoma comments wemba when I'm watching I always go through mu comments nga baana bagamba abavubuka mmwe mulaba muyige kino kituwa ekyokuyiga bannaye abakyala abakazi. Meya no yensonga lwaki nkyali singo bino byewasa jawasa olaba bate kyewali naye mukulu wange wavudde ku lujja navaako ndabira mulamu wange navaako ate walemera mu bawesterner wala kiva mu bakiga songa kye yakulemezaayo sivaayo. Kale botweka kale mundabire buddayo eka mundabire kale mugambe mutubidde mweraba mbere bulungi bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.